Lukka Essuula 11. Lwali lumu Yesu yali mu kifo ekimu ng'asinza Katonda. Bwe yamaliriza, omu ku bayigirizwa be n'amugamba nti, Mukama waffe, naawe tuyigirize okusinza Katonda nga Yowaana bwe yayigiriza abayigirizwa be. Awo Yesu n'abagamba nti, Bwe mubanga musinza Katonda, mugambanga nti, Kitaffe, erinnya lyo lyatulwe nga bwe liri ettukuvu. Obwakabaka bwo bujje, otuwe buli lunaku emmere gye twetaaga, era otusonyiwe ebibi byaffe, kubanga naffe tusonyiwa buli akola ebitulumya, era totuleka kukemebwa. Awo n'abagamba nti, Singa omu ku mmwe aba ne mukwano gwe, n'agenda gy'ali ettumbi n'amugamba nti, Munnange, mpole emigaati 3, kubanga mukwano gwange atuuse ng'ava lugendo, ate sirina kye mmuwa. Kyokka oli ng'ali mu nnyumba n'addamu nti, Tonteganya, oluggi nalusibye dda, era abaana bange nange tuli mu buliri, siyinza kugolokoka kukuwa. Mbagamba nti newankubadde taagolokoke kumuwa olw'okuba mukwano gwe, kyokka olw'okumuteganya anaagolokoka n'amuwa kyonna kye yeetaaga. Kale mbagamba nti musabe muliweebwa, munoonye mulizuula, mukonkone ku luggi muliggulirwawo. Kubanga buli asaba afuna, anoonya azuula, n'akonkona ku luggi aggulirwawo. Era ani ku mmwe kitaawe w'omwana awa omwana w'omusota mu kifo ky'ekyennyanja ky'amusabye, oba amuwa enjaba ey'obusagwa ng'asabye eggi? Kale obanga mwe ababi mumanyi okuwa abaana bammwe ebirabo ebirungi, Kitammwe ow'omu ggulu talisingawo nnyo okuwa Mwoyo Omutuukirivu abamumusaba? Yesu yali agoba ku muntu omwoyo omubi era gukasiru. Awo omuntu oyo kasiru, omwoyo omubi bwe gwamuvaako n'atandika okwogera. Abantu ne beewuunya, kyokka abamu ku bo ne bagamba nti, Emyoyo emibi agigoba ng'akozesa buyinza bwa Beeruzebuli omukulu waagyo. N'abalala ne bamusaba nga bamukema, abawe akabonero akalaga nti obuyinza bwe bwava wa Katonda. Kyokka bwe yamanya ebirowoozo byabwe, n'abagamba nti, Abantu ab'obwakabaka obumu bwe beesalamu ne balwanagana, obwakabaka obwo buzikirira, era ne bwe gaba maka gasasika. Ne Sitaani singa yeerwanyisa yennyini, obwakabaka bwe bunaasigalawo butya? Mwe mugamba nti ngoba emyoyo emibi ku bantu nga nkozesa buyinza bwa Beeruzebuli. Kale obanga nze ngoba emyoyo emibi nga nkozesa buyinza bwa Beeruzebuli, abagoberezi bammwe bo bagigoba nga bakozesa buyinza bw'ani? Kye baliva babasalira mu omusango. Naye obanga emyoyo emibi ngigoba ku bantu nga nkozesa buyinza bwa Katonda, kale obwakabaka bwa Katonda butuuse mu mmwe. Omuntu ow'amaanyi alina ebyokulwanyisa, bw'akuuma ennyumba ye, ebintu bye biba mirembe. Kyokka amusinga amaanyi bw'amulumba n'amuwangula, atwala ebyokulwanyisa bye by'abadde yeesiga n'ebintu bye ebinyage n'abigaba. Ataba ku ludda lwange mulabe wange, era atannyamba kukuŋŋaanya, asaasaanya. Omwoyo omubi bwe guva ku muntu, guyitaayita mu bifo ebitaliimu mazzi nga gunoonya we gunaawummulira. Bwe gutazuulawo gugamba nti, Nja kudda mu nnyumba yange mwe nava. Bwe gudda gugisanga ng'eyereddwa era ng'etegekeddwa bulungi. Olwo ne gugenda ne guleeta emirala 7 egigusinga obubi, ne giyingira ne gibeera omwo. Embeera y'omuntu oyo ey'oluvannyuma n'eba mbi okusinga eyasooka. Awo lwatuuka, Yesu bwe yali akyayogera ebyo, omukazi yali mu kibiina ky'abantu, n'ayimusa eddoboozi n'amugamba nti, Olubuto mwe wakulira lwa mukisa, n'amabeere agaakuyonsa ga mukisa. Kyokka Yesu n'agamba nti, Abasinga kuba ab'omukisa be bawulira ekigambo kya Katonda ne bakikolerako. Awo Yesu abantu bangi bwe baakuŋŋaanira waali, n'atandika okugamba nti, Abantu b'omulembe guno bantu babi. Basaba akabonero, naye tewali kabonero kajja kubaweebwa okuggyako akabonero ka Yona. Kale nga Yona bwe yali akabonero eri abantu b'e Nineeve, bw'atyo n'Omwana w'Omuntu bw'ajja okuba eri abantu b'omulembe guno. Kabaka omukazi ow'omu bukiikaddyo alisituka ng'abantu b'omulembe guno basalirwa omusango, n'abalumiriza omusango okubasinga, kubanga yava ku nkomerero y'ensi n'ajja okuwuliriza ebigambo bya Solomoni eby'amagezi. Naye laba asinga Solomoni ali wano.
abantu b'e Nineeve balisituka ng'abantu b'omulembe guno basalirwa omusango ne babalumiriza omusango okubasinga, kubanga bo beenenya nga Yona abategeezezza ekigambo kya Katonda, naye laba asinga Yona ali wano. Omuntu takoleeza ttaala n'agikweka mu kinnya oba mu kibbo, wabula agiteeka ku kikondo abantu abayingira balyoke balaba ekitangaala. Ettaala y'omubiri gwo lye liiso lyo. Eriiso lyo bwe liba eddamu, omubiri gwo gwonna gujjula obutangaavu, naye bwe litaba ddamu, omubiri gwo gujjula ekizikiza. Kale nno weetegereze obanga obutangaavu mu ggwe si kizikiza. Kale singa omubiri gwo gwonna gujjula obutangaavu, era nga tegulina kitundu na kimu kya kizikiza, gulitangaalira ddala ng'ettaala bw'ekumulisa n'ekitangaala kyayo. Yesu bwe yamaliriza okwogera ebyo, Omufalisaayo n'amusaba okulya naye ekyemisana. Awo Yesu n'ayingira n'atuula okulya. Omufalisaayo ne yeewuunya okulaba nga Yesu tasoose kunaaba nga tannalya. Awo Mukama waffe n'amugamba nti, Mmwe Abafalisaayo, mwoza kungulu wa bikopo na kungulu wa bibya, naye mu mitima gyammwe mujjudde obunyazi n'ebibi. Basirusiru mmwe, oyo yatonda ebyokungulu si ye yatonda n'ebyomunda? Naye ebiri mu ndeku n'ebiri mu bibya mubigabira abaavu, olwo ebintu byonna bijja kubabeerera birongoofu. Naye mmwe Abafalisaayo muli baakubonaabona. Muwa ekimu eky'ekkumi ku buli kika kya muddo oguwunyisa obulungi era oguwoomesa enva, naye ne mulagajjalira obwenkanya n'okwagala Katonda. Bino biteekwa okukolebwa, na biri nga tebiragajjalirwa. Mmwe Abafalisaayo muli baakubonaabona. Mwagala ebifo ebisinga obulungi mu makuŋŋaaniro n'okulamusibwa mu butale. Muli baakubonaabona mmwe. Mulinga amalaalo agatalabika, abantu ge batambulirako ne batagamanya nti malaalo. Awo omu ku bannyonnyozi b'amateeka n'amugamba nti, Muyigiriza, bw'oyogera bw'otyo nga naffe otuvumye. Yesu n'agamba nti, Nammwe abannyonnyozi b'amateeka muli baakubonaabona. Mulagira abantu okwetikka emigugu egiteetikkika, mmwe mwennyini ne mutagikwatako wadde n'olugalo lwammwe olumu. Muli baakubonaabona mmwe. Muzimba amalaalo g'abalanzi so nga battibwa bajjajjammwe. Bwe mutyo mulaga nti musima bajjajjammwe bye baakola. Bo batta abalanzi, ate mmwe ne muzimba amalaalo g'abalanzi abo. N'olwekyo amagezi ga Katonda kyegava gagamba nti, ndibatumira abalanzi n'abatume. Abamu ku bo bali batta, n'abalala bali bayigganya. Omusaayi gw'abalanzi bonna ogwayiibwa okukuva ku kutondebwa kw'ensi kye guliva guvunaanibwa abantu b'omulembe guno, okuva ku musaayi gwa Aberi okutuuka ku gwa Zakaliya eyattirwa wakati wa alutaali n'ekifo ekitukuvu mu ssinzizo. Weewaawo mbagamba nti guluvunaanibwa abantu b'omulembe guno. Muli baakubonaabona mmwe abannyonnyozi b'amateeka. Mwajjawo ekisumululo olujja olw'okumanya, mmwe mwennyini ne mutayingira, ate ne muziyiza abo abaali bayingira. Yesu bwe yava mu kifo ekyo, abannyonnyozi b'amateeka n'Abafalisaayo ne batandika okumuketta ennyo n'okumukemereza okwogera ku bintu bingi, nga bamutega okumukwasa mu bigambo by'ayogera.